Ebbaluwa ya Pawulo eri Filemoni. Pawulo omusibe wa Kristo Yesu ne Timoseewo ow'oluganda eri Filemoni omwagalwa era mukozi munnaffe, ne Apofiya ow'oluganda ne Alukipo mulwanyi munnaffe, n'ekkanisa eri mu nnyumba yo. Ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bibeerenga gye muli. Neebaza Katonda wange ennaku zonna nga nkwogerako mu kusaba kwange, bwe nawulira okwagala kwo n'okukkiriza kw'olina eri Mukama waffe Yesu n'eri abatukuvu bonna, okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Kubanga najaguza nnyo n'ensanyuka olw'okwagala kwo, kubanga emyoyo gy'abatukuvu wagiwummuza ow'oluganda. Kale newaakubadde nga nina obuvumu bwonna mu Kristo okukulagira ekisaana, naye olw'okwagala nkwegayirira bwegayirizi, kuba nfaanana nga bwe ndi Pawulo omukadde era kaakano omusibe wa Kristo Yesu. Nkwegayirira olw'omwana wange gwe nazaalira mu busibe bwange, Onesimo, ataakugasanga edda, naye kaakano atugasa ggwe nange, gwe nkomyawo gy'oli yennyini, ye gwe mwoyo gwange. Nze gwe mbadde njagala okubeera naye gye ndi, alyoke ampeerezenga mu kifo kyo mu busibe bw'enjiri. Naye saayagala kukola kigambo nga toteesezza, obulungi bwo buleme okubeera mu kuwalirizibwa wabula mu kwagala. Kubanga mpozzi kyeyava ayawukana naawe ekiseera, olyoke obeerenga naye emirembe n'emirembe, nga takyali muddu nate, naye okusinga omuddu, ow'oluganda omwagalwa, okusinga ennyo gye ndi, naye okusingira ddala eri ggwe mu mubiri era ne Mukama waffe. Kale obanga ondowooza nze okubeera munno, musembeze oyo nga nze. Naye obanga yakwonoona oba abanjibwa, mbalira nze ekyo. Nze Pawulo mpandiise n'omukono gwange, nze ndisasula, nneme okukugamba nga nkubanja era naawe wekka nate. Kale ow'oluganda, onsanyuse mu Mukama waffe, owummuze omwoyo gwange mu Kristo. Nkuwandiikidde nga neesiga obugonvu bwo, nga mmanyi ng'olikola era okusinga bye njogera. Naye era nate onnongooserezaawo okusula, kubanga nsuubira olw'okusaba kwammwe muliweebwa okundaba. Epafula musibe munnange mu Kristo Yesu akulamusizza, ne Makko, Alisutaluuko, Dema, Luka bakozi bannange. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo gwammwe. Amiina.